Kale. We are back in action. Jemuli. It's time. Tutandika bwetyo olunaku olwaleero. Okimanyi bulungi nnyo. Tuba tukomye n'omulembe. Obwenzi mu maka byonna tugenda biraba mu lwaliro mukanako omulembe. Tolina kubanga osuba best entertainment Uganda production. Tukomye tolina kubanga osubwa. Amatayi. Lwaleero nno baba. Kino kikambwe. Tuyingidde Jemuli. How are you people? Tubagalanye mwenna gye musinzire kubanga mu bulaba. Tubagalanye mwenna abalabira ku mikutu egya buli kika. Tubagalanye mwenna abawagidde mu ngeri emu oba endala. Big up ku production unit yona ate big up ku ba 1DC Mutesi director bonna abatuletera omulembe nga guno buli kadde okuva mu best entertainment Uganda. Abarigani tuba tukomyewo n'olunaku lwalyo akomulembe mbufunze ate nga kimyanso wabula ng'ate kyakuyiga kyamanyi tukigenda okubanga tulaba olunaku lwalyo nga bulijjo era bwe kibeera. Best entertainment Uganda bakayise love battle. Yes, owulidde omukwano naye ate mulimu olutalo. Love battle bwetti bwetandise. Mugamba muli mutya bwetti bwe tukaguddewo olunaku lwalyo. Tuli kalene waffe nga bwokimaye bulijjo. Muli mutya ab'ebbusi mugamba mutya ab'emalaba mwena abali ku coast ne coast boda ku boda tubagala nnyo mwena. Tiwa pastor Kitui kakati ne pastor naye neeyiya we. Ono pastor neeyiya agamba naafande oli mubbi. We yakalingana ng'omuntu ne kati. Mbadde nze. Ayina gwe yajjiramu kweganga buga nti pastor mukulu yono nanagamba kanneekutuleko. Kati ayagala kuyiya pulaani yakugenda kubba abantu. Ku bantu n'ebizibu byabwe. Ayagala afune omuntu agenda omukettera abantu amanye ebizibu bye balina kati yagendayo oluvannyuma ng'ababuulira ebizibu byabwe era nga bwe bibeera. Olw'okuba yataddeyo dda omukesi. Manyako yagala jasiba kunoonyeza bunoonyezi. Butosobola kwekolera. Anti byakifere naawe obimanyi. Mbwafera bufezi. Pastor oli mufere. Bulijjo oli mubbi towa viyato jamu engato. Alina afande sebu gwagenza okusaba obuyambi. Tibe mutwale mukwata omuteke munda. Bebasiba betuulya bulijjo. Onsonyiwa. Wabulanga pastor ekyomulembe akutteko mu nsawo kyava agamba nti wayi kwatira kaawo naye nawe obimanyi nti wayi muleke. Lukia? Yes, ma'am. Kyava ayita Lukia. Uno aina Lukia y'omu ku bantu boyinza okutuma okugenda okukola omulimu kati bamuwa ddiiru. Bafudde ebizibu. Atambuleko mu kyalo eyo agenda ategeera abantu neeyisa zaabwe embeera zaabwe ebiki ebibakaluubirira buzibu ki bwe basanga pastor bw'agenda otuukayo. Abana abalina ebizibu bagenda okujja mu maaso ge nga yabategeera dda kubanga baamukettera dda kati awo oba obuuka. Ndowooza okitegedde kati bakubuusa n'olwaliro nti bapasita abamu bye bakola bye bali si bituufu wabula baba balina bubadi baffere bakweyiya byonna okuva mu best entertainment Uganda. Tuyingidde bakayise love battle nonno ku kkubo waliwo alina ebizibu kakazi katiri naye baba nga amaanyi nga mayitirivu kutuukawa. Waliwo n'aloota ate waliwo ali mu buliri aloota. Bannange omanyi okuloota ebintu ng'obiraba weebiri ng'ebintu by'oloota olwaba weebiri. Kati pastor atuuka n'agenda munnanga abantu b'ensi tulina ebizibu bingi kati pastor aba ali eyo nga bazze babategedde dda ebizibu byabwe era ne bababuulira kubanga munnange sister waffe tumwaga bano balina gwe banoonya mbu yabula. Kati ekiriwo balina gwe banoonya mbu yabula. Yali yafuna omusajja naye nga n'omukono omuki. Kakati mbu gwe banoonya yafumbirwa ku musajja naye nga bbawe yali mubbi. Yali amanya amukubi wa nnaku 3. Nga bw'ogamba nti ngenze ekubye omuntu kalifomu wa nnaku 3 so kalifomu wa nnaku 4. Ziika neki n'eddagala eryo. Kati abo baziika omuntu nga balowooza nti yafa so omuntu mulamu. Eddagala limulondoola oba kalifomu oli gwe baamukuba. Kati sitegera bulungi kiki ekyatuukawo. Omuganga
ne bamuziika n'eddagala kati eddagala liri kulondola sisita wammwe kati mbu eddagala lye baaziika na omuntu nga boga nti omuntu muziise okimanyi munange n'eddagala lyerirondola omukazi ebizibu ebimu bye tuba nabyo tebiba byaffe biba byabalala nga biba bitusombera kale olabe bannange baawe yagenda okukola amanyanga kati amanyanga ate gaddidde mukazi ne pasitawo n'avulungavulungawo mu ngeri ye nga talina na bwakibanyonyola bulungi nnyo agamba kalifoomu ate agamba ddagala ne bagamba nabo kwegamba ng'obwongo obwesulikasulika dda tuba tuli awo ne waliwo yeetambulira ebibye abaana b'ennaku zino wazibuzibu ngo namugulirako neddalu anti aba nekiise kisenga kirungi mbakuba musajja ne badde nkulyawo agenda okulanga nakano kaakano gwe bagamba neyagwa eddalu kiki kyo ate omusajja omulala najja n'amusanga n'amukanga kiki nze abati njagala nkutwaleko ekanani abati ajja kumutwala kanani nno bannange gotokimentiza ni mukazi mufumbo kakati ono n'amanya mangu nnyo abati kyagamba ekanani yategeddeyo kiki nze ndi mukazi mufumbo ni mukazi mufumbo ng'omukazi mufumbo suba omuyaya amugamba mbu amutwaleko mu bibuga ebisufu bamanyiira abantu mumanyira bakazi baba kasajja kafananye bwe katyo omukazi anyirira kajja kamugwirako eddalu n'agamba funa modolozo sagana byakumanya funa modolozo olowooza doni simumanyi so nno simanyi nti ekijambiya tekikola ono yagenza okujja ng'amanye ebifa ku bbawo ono namugamba banno mbadde nkuyamba na buyambi bawolooza amalako anantamumanyi mbu bbawo oyo baaba takiika waliwo naloota ayogera n'abamu twebaka bubi abamu baloota boogera nawuli mpuliddeyo n'abaloota ne batambula naye ng'ali mu kiro ali mu tulo n'atambula n'atomera byatomedde bw'osanga ng'enkye balina n'enkovu nti wayi wazijjewa nti saate nazitegedde nange saategedde so yabadde mu kirooto ono byaloota nno biri ku musajja we bannange aloota bya bbaawe kakati aloota abati gwe tulabye omusajja yagenda gye yagenda okukola emirimu netadda kati mu kirooto alaba nkugamba ng'ate kati yapangira bbaawe abakazi abati sebo mbw ali anoonya bakyala ate nga eyali mukazi we oba mukazi we oweka mbw ate eyamupangira emipango katuwulirize baba tuwulirize kayimba kano kukusuula nemukufoto atasuubira lufukamira amayembe negakusaba sadaaka emesenge lungi gyawa mu uganda mamaye agamba mbubega bagampadde simbi mbereko n'omusingo gwenteekayo oluvannyuma malendeteyo sadaaka ndaba obulungi bw'eggwanga uganda wabula baaba ate mwaleese kano have a look at the scenery ndaba obulungi bw'eggwanga makula uganda The Pearl of Africa. The Pearl of Africa. Kakati nno. Ndaba obugaga bwo bukendeedde. Waliwo ayagala essente. Kakati nga bw'omanyi omuntu abaddeko ne ku ssente abamu bwe zikendera batera okwebuuza zagenda wambaawo ntya nzirawo ntya okubanga nsinga ne wembadde kyenkana ono kye yakola nga atambula agenda mu ssabo nga bamugamba ojja kuleeta omuntu oba okufirwa amaanyi g'ekisajja saddaaka kuleeta omuntu omulambe wano kweki ye ojja kumunoonya ojja kuleeta omuntu ye saddaaka at least nzijako amaanyi g'ekisajja yagenda okulaba ng'ekyo kimuyinzi kyava agamba waakiri amaanyi g'ekisajja gemba nfiirwa kati balina omuwa obugagga bamuwa obugagga nga bw'omanya amasabo agamu n'abasamiza abamu yamukolako emikolo ndagala londole omusajja ayende kakati nno kasasiro kalaba ne sitaati ate mu kumuwa obugagga amaanyi g'ekisajja bagamugjaku naye ne bamugamba nti ate alina okwenda buli kimuyita mu maaso nga kyambadde sikaati oba nga kyambadde kiteteyi yamusindikira amaanyi g'omusambwa gumutambulyeko gwa bwenzi
omuzimu gwa bwenzi gulondoole ng'omusajja oyo eyaweebwa obugagga. Kakati nno obugagga bukuweereddwa ne bubaako n'omuwendo kyotamanyi. Kirabe kyakatuukanye. Eno nno waliwo abooluganda yakubidde munne essimu basinkane wano naye n'obwedda aluddeyo. Obadde okola ki nga nkuyise kuva ate nno yayise munne mukambwe bitya kubidde essaawa 5 oba okola ki? nakubidde essimu olyawo ozunga buzunzi. Yamanya ekiriwo tuli mu ddiiro. Kakati waliwo ddiiro ono gye yafunye Ogenda afuna nange ngenda afuna. bintu bya kugabana nga bugamba nti kankuliremu mwana aze ne kaddiiro naye nga kalabika kaddiiro ka mulembe. Kana ku ssente n'oba bintu bya ssente mwana w'omusiraamu bumaali. sijjamu wanjingo ndazooli mu ng'ono agambye ekikwata ku ssente waakirya awo netema sipeeya neesigala nga ndi bute. Abaana b'ennaku zino abakyala abalenzi n'abawala bawulira ebigambo ebigenda mu maaso. Zino essimu ezajja ziriko amawulire mangi. Abagezigezi babibuukira mangu. Ono ng'ajja ne pulogulaamu ng'agiwa muganda we njamubuzaabuza tajjaku. nga pulogulaamu yakubba muntu. Pulogulaamu yakubba muntu naye mu bikolwa eby'omukwano omu ajja kuba ng'alina omusajja mu mukwano omulala ng'ali mu pulogulaamu yakubba musajja. Kakati nno obudde butuuka ono yagenda okuba n'omusajja kati ng'atemya ku musajja natuuse dda bebye naboobedde dda so mu budde buno ayina muganda wo n'oba ateesezza n'ono alina okuba nga gyali mu kisenge eyo mu magezi agamu oba amalala bali bana bali mu byabwe byonna ng'ono ye akebera mu nsawo nga bw'omanyi. Ebintu ebitera okuba ku bantu abamu abasula mu buloogi abagenda mu bifo ng'ebyo wansi w'ebitanda mbw'osooka nga n'okeberayo oluusi mu buddulo waddulo mbubabaayo baaba. Kakati anti ze zino ziroogi ziwooteeri bebbi yatuuse dda kati ono si yasaba obugagga nonno ye ddoni w'omu kitundu sente agina naye kye baamugamba ye kyatamanyi na kumanya ekimutambulirako ku ssaawa eno bwe bwenzi. Baamugamba ojja funa obugagga naye kyonookolanga ennyo mu bulamu bwo kwe kwenda. Tamanyi makulu gaakyo naye yalaba bulabi ssente nga zijja. Ssente bazikuwa oluusi ate ssente ne bazikuggyako mu butamanya bwo oziina zikuyita buyisi mu ngalo n'olwayo bwe lutyo kano yakafuula kwegamba kaze ate naye nga bimunyumira nno. Omanyi mulimu emize egimu gye tuba nagyo naye ng'ate omuze gunyuma gulinga gwa butamiivu. Akabisi ogera n'okanywa nga kakuwoomera ne kamala kakukozesa ebikyamu naye n'emirimu n'otagikola bulungi ogwo omuze nagwo mubi. Kati guno gwa bwenzi asanyuka ate kye kiyinza omulema ssente diriwo abaana bamubudaabuda bw'ayagala akata akafuna bw'ayagala ekinene akifuna buli omu gw'ayagala amufuna kubanga munange ssente bagamba ssente bits gonzaga ssente weekuba ekola ki ssente weekuba egonzaawo. Kakati nno nga bagenda mu kifo so abantu baamutegeera abamu ndowooza kati badda mu kikulwa kino kipendalo bamaliriza okunyumya emboozi egw'amakerenda. Eno teyabadde emboozi wabula yabadde jjannamule n'otulo bonna twaba tutte mukadde kano alirowooza nti gweni naye yeebase so munnange nedda akussa kasiiso ali ku magezi gatetenkanya waliwo pulaani gy'otamanyi era tuba tuli awo nga sisita jja jjukira omukazi oba mwana mula yeyayambudde omusajja n'amwambula bulungi nnyo engoye ye n'aziteeka waalaba obulungi wamanyi obulungi muganda we wanaazisanga. Kakati ng'ono asooba omusajja otulo twatutta omanyi twekangabiriza nnyo ffe tutera n'okusinga okukoowa golowooza nzira ndi wakabinze naye ng'amaanyi g'okozesaawo togamanyi bumanya. Bagamba nti bw'ogenda mu mbeera zino ez'emirimu gino omubiri gwonna guba gukola era gukoowa kyenkanyi. Kati gaalo ng'ajja mbw'obanga atambudde mayiro 7 ku bigere abamu bagamba no 14 ku bigere bw'obanga wakoze emirimu gino mu butuufu bwagyo. Bw'obanga yatambuzza ebigere mayiro 14 kakati empali bagitadde wano kati nga akamufuko mulimu essimu ziwerako abagagga baba n'amasimu. Eno waliwo MTN ekola gino Airtel ekola giri Zain ekola bino ate simanyi eya Kenya naye bwe gamba line zonna zirina international neza wano
nga mwana muwala ezisimu azikuba wali kubanga baana bamanyi ozikolamu omulimu ne bajja mu zirooko ne bakola batya ne batunda tugula second hand ate abagagga bakwata mpya kamome mwali nange nomwana bannange muka weebaza owulira obukoowu so eno bakukyabuwa nego batumye nga taba watima nga si mubi n'akola omulimu nga bwe bagumulagidde n'amaliriza bulungi nnyo era n'ayitawo kiwedde gwe wagenza okukola mirimu naye bagamba buli mulimu n'empeera kati ate kigaa nti bw'omala okukola bino olina okusasula okuvaayo gy'oli kakati amaze okwejavaana kino kyava mu ssabo gye yagenda okunoonya obugagga kyekyo kyeyafunayo kye baamugamba okukola kola gwa bwenzi gwe waliyaba omuntu nga tomanyi lwaki alina omuze bwe gute bambi nga waliwo gye gwava talina ngeri kikyayinza gwejjako gw'omuze gwajja nga gwafuuka kalondoozi ne bwakulula te ne bwaba nga tayagala gukola yeesanga agukoze olw'okuba amaanyi gamuyinga agenda okwekebera engoye zayambadde n'ebimu nga mu ebiri siraba masimu bwenno ndowooza oyagala kummanyira kati ate bano abawala bano abamu bw'aba naddala nga amanyi ali muddirwa akwekalizaako oyagala kumbuzaabuza mbu kiki nze bankola ebyo kiki ate naye kiki tolaba ssente yamusuubiza mmeka bino ebyawano byampankuwe bwe mmala okuwa ebyange nawe ng'ovayo gy'oli ani gw'omanyira kankubire poliisi ate okukubira poliisi oba omutte erinnya leka doni nze njogera oyagala nakubba simu yange nti linda kutogugumuka kakati ng'amuggyako simu ng'abako gwakubira ekyomukisa ennamba agirina mu mutwe tayomba genda mpola asabye emitwalo simanyi mbu miliyoni 5 nga nigwe wa miliyoni 5 kati olw'okubanga amulina mu kikolwa ekikyamu ate ono waalinnya ate okufiirwa erinnya lye bagenda kukozesa kye baagala kyonna sebo galo n'amugamba njagala obukadde 10 nonno mbw ate babadde bali mu kazannyo doni alabika ndowooza abadde tabyakola si bye ebituufu ennyo mbu talina nakyamukoledde galo yabadde azze yeeswanta ng'amanyi doni waabyasa musajja wattu kyava akkiriza obukadde 10 babusseeko ezo ssente kuzannya n'akwagala kwegamba gwoyinza okulaba nga otutte nnyingi naye ku doni temuli ssente zaazirina naye ekyalwani yali erinnya lye obutafa sebo galo namwefuulyako bereje amaze omukolako emikolo genda mukama yakola ekitonde ekikazi era okiraba ng'okitya asaasira lwayagadde kukusaasira naye lwagambye sijja kukusaasira talina mutima nagumu gukusaasira kati nno tuvaayo eyo ono omwana w'obuwala ono alina waakola naye nno ekiyinza okwewuunyisa amanyidde oni bulungi nga bw'okiwulira kati ng'amala okutereeza ekisenge ky'abakulu avaayo tudda ku nankyala waliwo abalungi waliwo n'abanene waliwo n'abalina byonna ono wuno mukama yamuwa obulungi bumwaziranya omubiri gwegwo essente diriwo buli kimu kyonna mukama yamuwa kiri kitya eyo kati nno munnanga obudde bumala okuziba obulungi ennyo naye ng'obudde bugenze tuli mu matumbi budde waliwo akomawo ono gwe muzeeye gwatira kudda matumbi budde ne kuno najja nga yeebwalabwala bamulinze eddeeka tebamulabako ajja yeebwalabwala ne munne nga bw'omanyi ate naasula wabweru era nyina okuddeeka
Kakati nga bw'omanyi ennyumba ezimu siza konkona nnyo, ezimu zaabudde, abamu baba n'ebisumuluzo byabwe. Omwami ng'akomyewo. Nonno ye Doni ssebo. Embeera olwaleero. Luno olunaku lulala. Tegeera lwaki. Naye agenda otuuka nga mukazi we kwegamba asibye emitaafu. Bwe ziba sumbuusa za mayinja zino tezirumikako. Gamba bugambe mu kiwa ky'okunsonza. Kakati omukazi yeesuuzasuuza Doni amubuuza lwaki weesuuzasuuza? Nakukoze eki? Satisaawa zino ovaawa. Naye nga n'omukazi yeebuuza ovangawo amatumbi budde okola mulimu ki oli musezi oba Kamye. obufumba buli omukazi nga bw'omutamye. Nakunnyonnyolanga mpaka ddi. So Doni bw'aludde nga ayogera ku nsonga eno. Ovaawa. Kiki ekyo kyengenze nakyo? Ovaawa. Ate eka nno buli kimu akirikawo. Kiki ekyo? Ewane wa Doni si mu ssente z'akameeza, si ssente z'akameeza kubanga akawunti ye biransava. Kati kikyobanja. Ate no. So omukazi mu butonde abaako byabanja naye obutonde mumubanja. Wandeeta kukola ki? Tamye siri kwagala kati mpulira mbikoye. Awulya abikoye naye. Mbikoye. Ndisa ekiliko najja kukuuma bintu bya mu nnyumba oba. Sooka ompulirizeeko. Doni ayagala okwennyonnyolako. Oba oganye kumbulira ngenda ku. Kati ova wakannobe ng'ende. Ate Doni n'ekitiibwa kyebyo tayinza kwagala biwulira. Saawa zino mpulira. Ekitiibwa abasajja oluusi kiva wangi. Omusajja ono kubawa ekitiibwa bw'ati n'omukazi amuyambako kuweebwa ekitiibwa. Kati omukazi agamba njagala kumanya. So Doni yalabanga buli kimu akiteekayo waka kati yeebuuza kati kiki. Osobola okutuulako wansi. Kale kakkane tulabe. Ng'omugagga bw'abeera. Mpulira obusungu bunzita otwe. Kyekye naawe tuulako wansi. Kyekyeseko wasente teriiwo. Kutuula mpulira obusungu bunduma ova. So omukazi agamba nzijudde. Ovaawa. Timpuliriza. Njakutema olyo. Oyagala kunkuba? Tabana abakazi. Omukazi nga tomukubyeko bannaye lwogezaako bw'otogalula. Yali kuba endulu. Era nkubye. Era n'abitandikirawo. Omusajja nkubye. Naye nno yamwe erijja lijjamu. Ati ombuuziza nfaawo. Alina ettigi. Naye ng'ate mutuufu mu ngeri emu bindula omusajja ayitirizza okumangawo amatumbi budde. Kakati bw'agiramu bw'ati neerowooza munagamba bwe mmala nendeko omukazi ono n'agenda. Najjawa omukazi omulala. Benkolagana nabo wabweru. Kuba n'abamu baasaliisa nabo eyo. Kaabalala tebaagala bufumbo. Bw'ayogerako nti nkutwala eka bamugamba ntayi. Kakati alowoozaamu ku firi ono laba ate ekitiibwa ky'omusajja kubaako omukazi. Naye nate omukazi alabika yasuza amaliridde. Yasuza amaliridde ng'alinga mawogo. Kankuviire ngende. Ndeka ngende sigaze ennyumba yo. Musajja watu n'agamba lindako. Amwita Kikwano. Kikwano bambi. Abantu bamanyi okuyita bannaabwe amannya amalungi. Obudde no olowooza bwakedde mbu bukedde ku makya. Tukyali mu luyombo lwa kiro. Kakati oba oyagala kunoba kansooke nkubuulire ogende ng'otegedde. Doni n'amanya nti omukazi embeera gy'alimu amazima mutuufu okuyumba. Kyava mugamba omumanyi? Oyinza okuba ng'olina omusiguze ng'akulaba era ng'omulaba akugamba byakugamba. Olwo Doni ali mu kwerwanako. Naye mbwe abasajja basinga obungi baagala nnyo abakazi abawedde abalinawo bali gwe bw'amala n'akutwala bw'ati oluusi nga takyalina kyasuubula kukuyambamu akudduka n'akuleke mu matigga. Kaakati obugagga bw'olaba nina bw'ava wa mukadde Nzeriina. Nzeriina amanyiddwa ku kitundu kuno nti mulogo. Naye obugagga bw'abugaba kwajjirako obukwakkulizo. Anti bulijjo badde ombuuza lwaki ntambulanga nnyo amatumbi budde. Kaakati Nzeriina bw'ampa obugagga waliwo n'ebyajjirako. Ekitegeeza wabweru eyo nkola. Kaakati bwe kibanga mbu olina kuba mu bwenzi oba mu bakazi bo ejjambi yange esala bw'otuuka wano ng'obwogi bubula katolo byebiki. Kumbe ne wabweru okola obwenzi. Wano ngamba tolina maanyi tebijja. Nti nkugamba nti omukadde omulibwa banagendayo
Yeye mbutufu yangamba mbeere wabwenu ng'akola naye ate munda. Buno obugagga bane buli bugagga bwako n'ebizibu. Sebo bamugamba mbu wabweru ajja kukolanga emirimu ejjambi yeesale naye ng'ewaka tewali. Kati olwonzi najja kukola ki? Okola obwenzi wabweru nange ndi mukazi nange neetaaga sa. Nange ndi mwana wa muntu omubiri gubanja. Naye nze ndabanga bwekimu. So nno Doni ye tamanyi butonde bw'abakazi. Omukazi ebibanja bingi. Nzaagala. Sente azaagala obulungi abwagala okumufaako kubwagala naye waliwo ebibanja. Undi mwana bajja tusekera wabweru. Kati tuleme nakuzaala mwana abantu boogere batya. Motoka naye tebalina mwana. Obugagga bwonna babulina motoka zikalina balinnyako ne ku nnyonyi ne bagenda wabweru ne basaaliisa naye bwe mu nnyumba temuli mwana akaaba. Mba mukazi olwo. Kakati mukyala. Awo mba nkuviira. Saafisi ojagala buli kimu mukyala. Omukazi ayagala saavisi. Ate kati nze bangamba omutaliwala omutonda naawe ennyumba. Naye ng'ate yamu obugagga yamugamba nti eka ntayi tobijja kubaawo ebbalibbali eno ojja kucakaza ennyago. Kakati omukazi agamba mba nfunira mu luddawa. Obugagga babwagala era omukazi agamba abwagala. Kati nze mbuzaabuziddwa buliko ekiriwo. Sente naawe ozaagala ebirungi obyagala bw'oti bw'ogambye. Naye ate nze bwenafuna obugagga obuvaamu ebyo byonna byonna byenkuwa ebirungi baŋŋambye waka tekijja kubangawo. Onagambanga nti kati nzire mu saavisi. Olwo nkole ntya? Kyaliwo. Musajja wattu naye ebintu bimusobedde. Aye nga n'omukazi awulira kugamba obwavu banaye tebubeerekamu. Ddala mbuzaabuziddwa awatuufu owo wansobedde. Doni ebintu ne bimusobaganako nkole ntya? Mbuzaabuziddwa sibira kyentegeera kati. Nze ndaba gumwenyi. Yayagala ssente naye amaka gayinza omumufa. Omwana oŋŋambye nkole kyenjagala. Kakati wabula mu nkomerero yamuna kyava agamba mukazi we kola ky'oyagala. Oŋŋambye nkole kyenjagala. Nti wangi nti nkole kyenjagala. Kyenjagala. Kale baaba asindisa asitamye. Nonno munnange walirumya omuntu bw'otyo naye nga munnaye nabo abantu abo baba n'amagezi gaabwe. Kakati abakola ddiru jjo ono ajja okubanja kasente kali ke babba ku mugagga Doni. Agenda okugamba muganda we nga muganda we teyeekyanga. Muganda wamubuuza mbu ddiru ki gy'oŋŋamba ebiriwa. Ani yaliwo? Ani yatulaba? Abantu twefuula mu kigambo sente naye nga gwe yeefuulirako nno ssebo si mwangu. Kyava mugamba nkuwadde ennaku 2 wandaba ddi nga nzijjayo. Tewaaliwo yali aliwo ne Doni yali yeebase. Kaagala omubba ssente ssebo mu bukujjukujjo. Ono ssebo yawaayo n'omubiri gwe. Naye munange abayaye tuli mu nsi naye banne oluusi tulimba. Omula yawaayo omubiri gwe Doni naye javaanamu awo. Ono nga mubuuza ani yabalabye ani yatulabye. Nze siina ssente ze mmanyi. Nono nkuwadde ennaku 2 kwaliko n'amasimu nga manyi. Naye bannaye naawe wakuba enjawulo ne bakuwa obukadde 10 era okyabanja wabula ebintu bya ssente. Kati ng'amuddira wayise ennaku 2 ajja okubanja. Ojja kumpa ssente zange seba aziyita zize. Ojja kumpa ssente olabika tomumanyi tamuseemireekaano muganda weddooko oli yangu ya ssente. Munnange bagamba nti webbanga bw'otamuwemukira tokola ki teweebikka. Ono agenda okulanga bamuta n'agamba nedda oba yatoolako oba tannaba kutoolako zonna nga bwe zaali. Hello? Kakati ono bamugambye akolenga bw'ayagala. Abakugu akubira essimu. Abati okyanzijjukira akubidde abati bannange. Abati omujjukira oli gwe yavuma gwe yeekyangirako kasajja akanakunaku. Nga n'omukyala Doni nze mukyala Doni nze kkubidde. Onzijjukidde. Kakati naye ngonamubuuze namba ogijjiiwa. Njijje ku Facebook naawe. Abantu ennaku zino mulina amagezi banaye munoonyereza yagijje ku Facebook. Nonno munaye nange nkunoonyako bulijjo nga njagala naye nga sina bwe nkufuna. At least oddemu nvumi nga bye. Bwavuma ebyannyumira. Omanyi waliwo abavuma ebinyuma. Omanyi biri bye twakola njagala tubiddemu. Kale nno mbu balina bye baakola. Wangi? Era mbadde njagala tusisinkane. Ate omugagga yagamba. Tusisinkane kwale naye.
mbu balina ne arena kyekisaawe. Kakati omusajja ono alina mukazi weeka. Laba omukazi bw'amusanga n'amukwata. Obadde oyogera n'ani? Albert mu bwavu bwe alina omukazi. Emyaka ebiri tabadde waka Albert nga yagenda gy'abadde yazungirazungiri okuba kunoonya bizinesi baki. Kakati ng'oli mu bwenzi nakuno okomyewo kola obwenzi. Ati kyekikuno. Omukazi agamba ngenda kunoba. Ngumira obwavu naye sigumira bwenzi. Obadde oyogera n'ani? Albert nga tebimudda ku matama. Myaka ebiri obadde ngawo. Myaka ebiri gy'abadde takoowa. Sikimanyi nti obadde wawasa hausigalo yali akolera wa. So nno mbu bamumanya yawasa hausigalo. Nze Albert ng'abyegaana. Obadde sikimanyi. Senze nye. Bantu lwakusirika. Kannobe nkuviire. Kati Albert wasigala yekka. Kazi yakitegedde. Nga yeebuuza omukazi abijja ludda waawa ntambulira kayina misambwa lubaale mulogo yabitegeera atya. Ebimu bibeera bituufu se bamulala ne bakwata. Bagamba ennaku z'omubbi zibeera 40 keziggwako bepa nga bakulina. Ow'essente bagamba ekimulema ow'enkata takola ki teyeetikka. Era gwoyogeranga bitono tuba tuli awo omugagga nga wuuno. Ate omanyi abagagga bagamba money beats gonzaga sente weekube gonzaawo. Kati omukyala yeekyanga byakoze bitya byonna nga gamba nedda tuyinza okwesaaliisaako. Doni the don nyini sente nga bakowagamba kankutwaleko ate omuntu agire nga awumuddeko nejjukira yagamba mukazi wejjo n'amugamba nti gwe ebisigadde salawo weesalirewo oba okola otya neno walisanga oluusi omuntu ng'ayina waali naye kwegamba naye ng'embeera ze za naaga kati Doni yawa omukazi olukusa naye asigale ng'ali waka. Namugamba kola kyonna sirina kyakukola kubanga Don tayinza kukkiriza kudda mu bwavu. Ekyo ntayi tayinza kukkiriza kudda mu bwavu. Kino kyaliko ekibonerezo ekyokubanga alina kubanga sente zaafuna zonna zigendera mu bakazi abeera mu bwenzi. Wakiriko ne nga sente akola ki? Nga sente agirina. Atambula kigagga. Neno munange kibi nnyo kubanga ewakawo balina bye bamanya ate ebitali birungi. Don ono abamu bamumanyi. Engambo zitera okubanga ziyitiŋŋana. Bannange bagamba oli aseera kiro naye ne bamumanya emisana. Kaakati Doni bw'atula yekka wansi alina bye yalowoozezza. Kati n'agamba kantambuleko ne mukyala wange nziremu okwogera ku nsonga ya jjo. Obadde ndowooza ensonga ebadde enkulu nga totegeera lwaki nkomawo ekiro. Ensonga ne yagyogerako jjo era baagyogeddeko ne bagimaliriza kati asaba omukazi agume. Munnange yampa obugagga yaŋŋamba kukola bintu ebyo. Sirina kyakukola. Okkiriza kyembadde. Awo laba naye buli bugagga n'ebyabyo oba n'ebyalo. Bugagga buli omu abwagala naye bannange abamu basaddaaka abaana baabwe. Abamu ono yawaayo maanyi ga kisajja ageeka mu bufumbo n'esibo ng'ate bwagenda ebbali okutabaaza ennyago amaanyi gadda. Kale ne weewunya bannange n'eddogo nno gye liri ligenderere. Abakazi abamu bambi mufumbira ku nankani kutebuuke bibanja nga bw'omanyi musajja talina kyasobola kukolawo. Abamu bakwegomba mu nnyumba mwoli mu maka naye nga gw'omanyi kw'oli bannange kyobula basaagala nnyo kwegomba gwe simanyi. Ng'ate n'eddiini yange ngamba teweegomba nga mukazi w'abandi teweegomba nga bintu by'abandi. Okwegomba kibe. Bw'atyo omukazi nakkiriza nja kubeerawo. Naye nawulidde ayogerako ku bya Albert. Ayinayo muhabbati gwe sayidi eyo. Nawulira baguyita muhabbati kati ono bamuyise Albert. Kale tambulizeeyo nange neeyiya. Ale tuluddewo tugenda mu maaso. Mbu baali baasisinkanako. Ogenda n'olya mbu Action Falls ebiyiriro abantu bamanyi ebiyiriro abala gye basobola obisanga. Bamanyi ebiyiriro gye biri. Leka kulumba byeri yokka. Bano balina ebyabwe. Love battle okuva mu Best Entertainment Uganda tugenda mu maaso. Bakese love battle. Kakati bazisinkana. Mukazi yakubye essimu ne yeeyitira oluhabati. Lulengwa
luba bweruti Habati akati Abati ke kafoko wangamba yasuubiza omukazi akafaako mulembe mamaza eno ye Serena giwangamba ba eno ye Serena tuwe tuva wano njagala tugende tuuge abaavu baba n'obufuo bwabwe kati mbwagenda mutulako ne ku mugga bawuge olya swimming pool naye ajja kutula mu kadiba peyi tolaba webale kuntwalako mu nsi ensuubize bino mbadde mbiraba sebo mbw amuleese mu nsi nsuubize ene si bafarawo gye beeyagaliramu era ekyaka Habati gwe Habati wange ogamba ki mukwano tewali ndi wano jasi badde nkumisinga doli yavuma naye kati olwokubanga alina ekyetaago abiibiita abakazi mulina amagezi gye yatwala Abaisirayiri eyo yennyini bayagala mutwale ku Kanani gwe nagamba gola kikali obeera eyo nsaba obwavu si bulwadde ate si musango naye alina omugagga byatalina era kali tusisinkanye kakati bazzemu kuzisinkana nankyala alina kyayagala okiraba otya nga we nagamba Abati najja akimanyi omanyi nabo balina amagezi kati alina bye yasaba nga mukyala wange ayagala kuno alina bye yasaba naye waliwo emboozi eriwo omukazi ayagala kunoba nti ate lwaki luli yankwata nga njogera nawe ku simu redianded akasimu n'akanyaga yamukwata nga boogeraganya omanyi mukyala waba ali kweno nono mukujubisa namugamba mukazi wo bwagezako nagamba nti avaawo nzaawo nga nenyigawo ajubisa egenda kunyuma ye kayema mamaza mbw agenda nze namba nga njirya wendi nze mukyala Doni wendi egwana gwe tumala naye ate wulira mbunze mukyala Doni onoobeera mu mali abiri omukazi alina obusobozi obwo neseba abakazi ab'ennaku zino abamu mukikola ninayo ka surprise kakati Nabati mbw alina ka surprise kakugambe kaŋŋambe njagala kuwasa n'aleeta ekiteeso kya kumuwasa yagala kumpa laba nno omukazi kizito bwe yeefuula amangu n'embiru abadde agamba nti nno oli bwanobera nja kujja ate ndi mu muzanyo njagala ng'amugamba leka ggwe tagala kunfumbira Habati nkubuulire oli mwavu waako olina ejambi yesala naye ekikulu oli mwavu mbwe ebintu bitambula bulungi naye obwavu tobola gumira bwavu naawe kiti kazi wattu kyo kyobwavu era kyekimuyemeza okuva mu maka g'omusajja sente gyeri ogenda kulondako ekintu no Nabati okuba nga bamuwaanawaana waaka ng'amugamba ondaba genda nange osigala nange ogenda ne Doni oba ogenda ne Doni nawaaka atalina waaka nkuwadde homework kati eyo n'agimuwanga homework nakyala yerowooze sebo n'abaafu ate abaafu abo baba n'omuntuntu bwabwe omusajja si bwomwavu agenda netekawo kakakkulizo ku muntu ow'ebbeeyi obuulire olaba nga mbadde nkuyise ono omukazi n'agamba lindako mbadde nkuyisani olaba ompadde waaka naye siina gwenyini n'atayagalala kukituwalawala agenda kyebuuliza ku muntu mulala padde wange ye ng'akimanyi era akyewulira damu wano wennyini ansa ansa kangikuweerewo gyenjagala kati ngenda gikuddamu kikiyogere kino kyangu nnyo ogenda nange oba waaka oba noli kijambi ya nankanima kijambi ekitasala kazi nasooka lowoozaamu obwavu nga buluma ono yeewulira omulimu ndi waaka omuhabati gwonna sikiddamu kubuulire ngenda ne Doni n'akamutema oba Doni alina sente Doni alina sente yakundiisa ki kakati gwe tuve mu byawaakawo ompeeki ekijambya bwe kimala okukalakata nekikalakata olwo kati nga nfunira wa sente nnyina mayumba nnina motoka nnina ngendako waweeru linnya ku bubaati nsobola ngenda ne Doni waakiri ate nno munenga abantu bangi basalawo okubeera mu ssente kubanga nange ssente ekola bingi naye kino ekijambiya kigasa ki teriyo basisita teriyo balevulandi faaza kimu nkyetaaga buli kimu nkya kubanga munnanga omubiri guno gwetaaga bingi okumulaba nga anyirira bwati ssente yemutuusizzaawo kati gwereega ekijambiya kyogenda ng'okireebeesa bwoti nyina ekijambiya tulabe anaakwagala ennyo nga tekuli kwagenderako
kakati munne Nesawa ndaba. tuyinza osigala nga tuli bwe tuti mpola mpola naye nga siri mukazi wo wa bufumbo n'obudde bungenzeeko kasita munange nkunyonyodde kaŋŋende nono abati omanya abasajja bano abanaku abaava obagala nnyo okufuna ebyebbeeyi baba n'obutematima naate obulalala obwegetegete abasajja abo obugenderezanga n'asigala kuganga lwaki annyuma kati alabanga gubanyomye anjerezi edoni yabireeta bino doni ono nina omusalira eggezi atandika okufuukafuuka mu ndowooza bayagala okumuggyako omukazi tanjagala bakuyambye buyambye okutulako okugamba ku kabebenu naye kati semu bayagala kweddiza bya musajja abantu abasinga obungi twagala nnyo okusanga ebiwedde ne tweripa okwo naye oluusi nga biba bivudde buwanana kati sebo yagala mukazi amweddize tukyagenda mu maaso kakati kiyakola ng'agenda wa muganga ono wadde oni obugagga omusawo ono amanyiddwa mu kitundu wano eddagala erikola naye ebintu bye biraka birimu obuzibu kati ng'agendayo atuuka embuga nonno sebo ye Habert muzukulu kiki ng'otugubadde nina omuntu gwenjagala ozigirewo jjajja agenze kusaba ddagala lyakutta musajja munne kutuuka lwegulo nga tanakakuvaawo naye njagala saddaaka ebyo nno bya saddaaka tofaayo mu bwangu nnyo ojja kudda wano kale jjajja akati ng'amugamba genda ate essabo lyono sebo lyampaka okuba ojja weereese bulungi naye okuddayo bagoba bugobi Habert agenda okuddeko omukazi ng'agamba mbikoye nnoba ŋŋenda nkooye ebirala byonna bikole nnoba ŋŋenda ye tayagala bwenzi yakimanya ndowooza bbaawe kijambi engeri ekisala ennyo bangi abakitwala kirikomawo nga tekikyasala kijambi yakirina kuba kyange obwavu nja bugumira obwavu yabugumira n'ekikolagana nekijambiya kye okifo ogenda ng'okiwa buli omu omukazi aganya kati omukazi balina abaana no babiri Habert amugamba ogenda naye toddanga naye abaana bange totwalako n'omu ng'omukazi agamba mbalekerawa mbaleke waani ate aba bakwata ejjambiya abana bagamba tugenda maama ng'atuuka mu kkuba asooka agiwagala wansi nga bagiwulya yesu anta mumpiteko bambi ne butya omukazi yakwata wali obwana yabuleka Habert nno gula bamuvuma bwavu bagamba bumunyako n'okunyanyooka asigazza abaana nga bw'omanya abaana balina okuliisibwa abasigazza katuvaayo madamu mukadde kugambye ekinyirira bitya kino ekikyala kiri awo nakyo ebizibu si byebingi ebizibu byo kibivaawa tewali na bizibu kizibu kiri kimu kyokka kyakijambiya akati alina wayagala okugenda alina wayagala okugenda okusisinkana wadde sente weeri neewaliwo kino ekyokubanga omusajja takiika kimuyisa bubi kino ekyabati okubanga amuyambayambako naye Habert yaleesemu ensonga endala mbw ate simanyi byakumuwasa n'agamba Habert kankwesonyiwe walinzitira amaka aye n'ebintu babadde bakola byamunkukutu nga bw'okimanyi omanyi baba tebaagala kumanyibwa mukazi mufumbo ate bagenda okulya mbu simanyi ate alinawo kyakubbali eyo simanyi kijambiya we abangako nno kijambiya nga mugagga munne nti omusajja ssente weeziri naye ka Habert akaako n'agamba leka ggwe akati duleeva ng'ajja ng'amutwalako tugenda okudda ku munene omulala ali mu ofiisi akola jaggwanga muli mutya a penny nafula movie akola mirimu naye maama abeera musunguwavu nnyo abaasoma namwe mugenda ne mutukangakanga oluusi kati mbulo penny yeekunyiiziza gy'okola obula oba nonna abijja ku ssimu ebimu omanyi kati ensi etubeera mu ngalo
ensi ekubeera mu ngalawo ku ssimu yo zino ezaseereza kyoyagala kyonna kyonna okibuulizaawo n'okifuna kakati ono state attorney ono waliwo ripooti evudde wa OCCID officer in charge mu kitongole ekikesi. Ne bamuwa fayiro eno. Ono nga bw'owulira bano abawabi ba gavumenti abakola ku misango ate balooyera baba basoma ebitabo oba edda Nakyala gyagala okujja kati nga giwa state. Nice to meet you. Oluzungu balwogedde. Have a seat. Tulira kaawo. Okay. Ne mukaddoni ssebo yasomako. Sanyusa okulaba mukwano mukyala Doni. Ali nyabo. Nange okusanga. Gabaddeko mu kwebuuza kiije buhoro gye. Ogamba otya kiri kitya? Nyabo. Munnange tugenda ne tukweka olina kubuuza oli bulungi ti ndi bulungi naye nga mundeeyo baaba maziga meerere. Tugezaako. Yes dear. Wano tebatira kukyalawo. Kati olina okubuuka ogera ensonga ebeekuleese ate mu bwangu ddala. Kusanze oli mu office yo neesimanyi oba obadde oli busy. Akadde okalinawo. Tewali kyamaanyi jase eno fayiro gye mbadde maliriza. Nga bibadde bino okuggwa biwedde. Asobola okudda kukadde ak'omugenyi. Nina obuzibu obuli ku nsonga. Omuntu ono mugezi ate aba amanyi bingi kati jaddukidde. Manyi state nkubuulire embeera enkalubyeko ewaka ewange eyo twatabuseemu n'omwami wa. Bagamba eby'omu maka tebitottolwa mu kutabuka okwo naye kati ng'ajje wa mukazi munne amunnyonnyole. badde mbisibye katannobe nga ndi kwagala kunoba kugenda. katannobe ng'inde. Olaba state olaba ewange nina amayumba aga golofa nina emotoka. Sente diriwo sente weeri buli kyogamba kyotuma sente ekikola naye bagamba mu sente temala byonna. State nsaba ompe ku magezi. Kati state yalina okuwa ku magezi wano tulabe. Ompe ku magezi kubanza obufumbo mpulira buntamye bunnemye. Balirira buli kimu kyoweetaga mu bufumbo mwekiri naye mbw ate buganye. Mwami wange ogamba Doni wakati Doni tumutegeera. Oyo Doni wange oyo tumwagale omwami owa. Sebo bamuyita Doni tumwagale. Embeera ntuuse ekiseera entuuse. Doni awulira ng'amukeesa yagana kibakuba kyakulya oba kyakunywa yali badde akizabuzza. Ndeese okukaabira ennaku yange nga mukazi munnange. Nzize ompe ku magezi. Omwami wange watuuka mu nju twebaka bwebasi ejambiya tesalako yadde. Doni mbu nga bw'ogamba nti bakiki kyayibwayi. Mpulira nga binnemye. Ebintu by'okukiika embuga wa. Nina emmotoka. Bamulaba mu makubo ng'atambula nigina ne bamwagala. Nina amagulu. Naye mbu ate walala yaakolayo emirimu. Omukazi agamba buli kyobugagga nkifuna akimpa. Kitegeera. Naye oyo Doni wange oyo. Doni bw'atuuka ewaka. Ayina yadde kyakolawo ya. Mbu n'omwana omuto yali musinga. Talina wadde okwekalakaasa kumanya bwasi yatusooka nitwekalakaasa. Oli nagamba tagenda kutta kyalo nga wa so waka agenda kuggwako omuliro gunaggwako amangu. Naye mbono wadde okwekalakaasako bwekalakaasa bwe bwati waka tekaliyo. Kati ebigambo omukazi awulidde emisango emingi n'emingi. olaba ofisi gye ntulamu eno bizibu bingi byenkolako. N'amunnyonnyola amazima. Abaago batudde ku muliro. Gojja kwewaanyawaanya ojja kugamba nti oyagala kunoba genda naye nga tomanyi wajja olaga. Mayumba ogalina omusajja omulina naye kuba nti just ejjambya teriko obwogi kyekizibu kyokka. Tonanga engeri gyosobola okigattagattawo n'osobola okufuna omuntu yenna asobola okubizaawo kubanga amaka gawuvunanyizibwa tusobola. Wabula gano gakuweebwa mukazi munno. Ye gaali kuweereddwa nnyuko oba ssengaawo. Toyina buyinza kikwasaganyaamu. Kubanga munnange obufumbo obulungi bwe buto tebusangika. Abantu banoonya bufumbo banywa n'emmindi bagenda ku ndagu. Gwe tewabisobola biyitamu buli kimu akikuwadde naye just ekijambiya obutasala. Toyina buyinza kiyiyayiyaamu so naye abadde yayiyaako. Oluusi tugenda ntwagala okwebuuza ebintu nga nezi ansa mwe tukuloboza mwe tuli bulijjo naye munnaye bagamba okwebuuza tekuba kubi.
Munambuuzizza. Gatawo. Toyina buyinza kugattagatta waawo. Ekintu ky'oŋŋamba. Nakamwenyumwenyi ne kwekali. Nti nali nkigezezzaako nga n'okusanyuka asanyuse. Kintu kyange. Talinayo mbwe ekintu kye. Naye nkubuulire. Lwaki oli omusajja omuyita Albert naye mwavu. Omanyi obwavu? Mbu omusajja nga mwavu. Kati nali nkigezaako nkikkirize naye ng'ate ndaba kyavu nnywe ate ng'akyagala kunsigula ne mu maka ga bba wange. Kikuwase. Kakati Albert ssebo kye yakola ekikyamu. Tukuteekewa. Kakati mbu ati nga yagala kweddiza mukazi amutwalire ddala. Ebyo byaleeta obuzibu. Mukadde ono n'agamba nedda. Kimpadde n'egundi ne homework mbu nsalewo. Mbu kyamugamba asalewo. Nkiddemu nkikoolingi. Okusalawo. Mbu nkusalawo ki? Wase kimpase. Mbu nsalewo oba mpasampase ewa Doni nveeyo. Kiri kyavu. Sisobola. Musajja munnange kola. Waakiri bali kwogerako nti yafa akola. Obwavu si ndwadde naye kola. Obwavu kibi. Naye ekikulu kyavu. Waakaya alina naye obwavu bane obwavu bwatama abakazi. N'abasajja baabutamwa. Ene ndabaawo ng'asijja kumalako ekyo kibi. Kati awo nali. Ne state n'amugamba neddoyo nange sikuwagira. Nerowooze. Ninaaba nsaze okugenda naye oyo Herbert omwavu. Gende naye. Bundeke Doni wange. Nga teri ayagala bwavu bannange. Awo sanyuseemu kireka kyalina ku bwakanoze yakukyamulanga. Nga kikola emirimu. Kakati ekimuleese nkoze ntya. Ekyokunoba kyosooka okiteekewa bbali. Seeti n'amugamba lowooza ku bingi bitya. Naye ekyokunoba ekyo kisazeemu kisule mu kasero n'okwookya okwookye. Oba ogesezaako Herbert n'olaba ng'obwavu ayagala kusigula ojja kusala amagezi amu. Herbert gye bali bangi mbu. Ebizibu gweno ekikyo kitono. Abantu balina bizibu bimeka mu maka gaabwe ng'onyumya bino mbusanyumanya ekijambiya tekisaleeka. Naye nze ebizibu omwami wange byalina bisinga kalina obuwanvu. Kakati gwagenza okunyumiza. Bisinga n'emmoloka y'ebbengi. Mbunna ebizibu bya bbaawe ate ebisinga n'eziikalina ziggoloofu obuwanvu. Naye ye bwagwawo bw'ati. Omanyi abeebaka nti beebaka otulo ne tubatwala. Kati ye omubbaawe bwe yeebaka wansi awoloma buwolomi. Alina byaloota. Ngendewa. Zukuko ogende okole. Omanyi waliwo abantu abasaddaaka. Emizimu gyabwe be wasaddaaka ne gikutambulirako. Kati bawoono buli wateeka wansi omutwe. Bamugamba teweebaka Zukuko ogende okole. Mbadde watutta kukola. Kiteeke ku waiting. N'olaba nga obulamu omusajja buganye naye nga tolina gy'ojja kuddukira. Obwagala. N'obanga n'omusajja ng'afaanana bw'atyo. Kati Herbert bw'obanga omumanya musajja wo bw'obanga omumwagala gumiraawo. Sajja tebasangika ate gw'omugaganyirira bw'otyo bonoonoba anyana. Ekizibu ekiriwo n'abakazi abamu okugenda okufuna abasajja ebbali bibalemberera. Kubanga oluusi omusajja gwe wali agadde akwagale ate ye aba akutya. Ate n'ekyo ekitiibwa kya Doni kumwagale nga bwe mumanyi. N'omusajja ate gwe yafumbirwa omusajja wa bbeeyi nnyo kati n'abali tobadde okwagala omugambako omuka Doni bamutya. Nandigumye ng'omukazi naye ekyokwenda sisobola. Kakati mbukale siganye ate Doni naye obuzibu bwalina bwebwenzi. Doni amanyiddwa nno ssebo. Abaali benze mu kitundu bamanyiddwa mu kibuga wonna wonna naye Doni ennamba emu. Bannange omusajja ayenda. Jjajja yamulagira. Kakati mbwe ebizibu nno gye kyava kufuna ssente kwagala kugaggawala. Alina jjajjawe gye yagenda. Ogamba ono jjajja Angelina gwe mpulira oba jjajja Byonze. Omusawo wa kuno buli omu amumanyi. Ye yamuwa obugagga. Amba alina okukola obwenzi. Kati waakola obwenzi mwalyoka afunira obugagga. Wabula bannange obugagga buzibu. Ssebo ogenda oyende. Saki. Olyoka okugaggawala endala kati ekiso eri kisalayiwo. Mbwera ye ne wabeera wabweru eyo. Nange mukwano simanyi. Ekitegeeza wabweru akola. Wabweru ekiso kisala.
nti nange simanyi yebaka bwebasi oba bebaka bwebasi simanyi naye ng'obugagga bwe jjajja we yamulagira bw'agende alina okwenda abamu teboogera abamu teboogera ekyo nenze biki byaliyo na biki biyinza kubeerawo naye Doni yamala n'agamba mukazi we aye kati nono agambyeko mukazi munne lwaki wabweru ayenda kubanga gwe omuntu wekibanga ekijambi wabweru tekisala lwaki wali badde oddayo noddayo ali mubuuzizaako era twayogera bingi n'aŋŋambayo ekimukozi obwenzi bwegagga ogwo gwe mulimu gwe baamuwa nga boogamba nti genda osubule Kenya genda osubule Dubai erinnya moto nyonyi ye baamugamba kwenda bannange oyo omusawo naye bannaye muzibu nnyo naye mwagala ekikulu saaliganye Doni mwagala nogaana nogamba oyagala bugaga ate mukama tagaba byonna but sahabati wabwera omuteke ku waiting kaakati funa biyabati byo bakyabati kyo kubanga kibeerewo wali ebbali nga kikuyambayambako era oba tosobola amujja kwekyo ekintu kubanga tibwebanga Doni bamugamba gwakwenda gwe mulimu gwakola tojja gumujjako kubanga mwagala ssente nene wakanawo okuma omwami okuma obufumbo bwo kitegeera bagamba ebyomu nju bisirikirwa ago mannya g'abantu gumirawo wagumidde ewabuli tiwagendeka mukazi wattu n'aguma naye kati n'otunuulira ate simanyi ono state ye bbaawe ebizibu by'alina naye yasirika bwe bityo tulaba ekkula ly'eggwanga Uganda olaba homestead abantu akaalo kaabwe obulungi obuli wano n'alyagadde okulambulayo okko bannange oluvannyuma malende teyo sadaka tesiwa musayi penindi wakisa mama ye edula gye yantegekera sinesisayagade kanononyo nange nombereka ndisaluti baba luliko olwotata nanyantugalirira nawe mulende bwe yajanonye simbi gamusabayo mutwe gwa muganda we nekubeera ng'omusingo gwatate baba yamaliriza waddeyo muto we mama ye wakufunagende tukyagenda mu maaso kwejjukanya epeni nafuula film kakati luno bano bajja basisinkana onono yabati abati yakomawo nkunoonya ntambula naye ekizibu omukazi yanoba nze mbeera yo ewange yamaka gali gatya ewange bizibu ate bitya abateeka ebintu byazibuwala ng'anobera ki omukazi mbu yagenda wayenze omukazi yankwatidde mu bwenzi bwe bwotyo okuva dda amanyiddwa gwe mulimu gwasinga okukola tendi mukwogera ne kino mukaddoni laba nno omanyi n'obwenzi bulungi naye bubi bajja kukulaalaasa laba omwavu bw'alaalasa mukomugagga musebu nabadde njogera kino kimukaddoni nkwana kigirlfriend ekikozi ekiriwo ekyo okumanya abenzi bazibu agattika abakozi ba house gaalo baani bonna n'abagattikako n'abakazi ab'ebbeeyi nga mukaddoni kati ombu okuba ekirwadde tukola omukazi agamba simwabudde ate nga saagala namuligu kiyinza obba nga kyanzitadde mukuwenjawenja n'okugenda mu bwenzi obwo bubaamu n'ebirwadde ejjukira atandika okwebuuza sibanga nalwana okulwala ngenda kujja kakyava amusaba ajja amuyambire ku baana eka kasente ako wenaakokuba nja kuwaayo naye wadde weeyiya otegeera bino byakola bino ebyobwenzi mbw afunamu ne kasente kati nga mukadooni awo baba bamuwa ku sente kirabika wakiwasa nja kuwa bwe naafuna nja kuwa sebo ogwo nagwo mulimu abamu bagukolera ddala kugumya mugongo nonna abaana bamukwasiddwa kati alina obubatwala ku ssomero abeerere omukwano gwe abulabirire yabasuuza habati yabasuuza maama waabwe nga batwala enkola eyo naye abasajja tugirina nolemera abaana toyina budde bwabwe toyina ssente n'abaana ne babonaabona kati mukwano gwe yamutwalira abaana ku ssomero so maama yabeerangawo ku lw'abaana be n'abalabirira naye ate n'osangayo n'abakazi abamu abanoba
n'asulawo busuuzi baana nga talina mutawana gonna n'atambula n'agenda bibye n'alekera omusajja ng'omusajja tiyaliganye mukazi genda n'abaana be kati abaana ne bafuuka kwegamba ekizibu nti bambi bo embeera ya tata ne maama obutakkaanya oba onnyombo ate bikomekereza ate bigudde ku bo nga bw'olya bagamba nti munnange ensolo ebbiri ez'amanyi we zirwanira obusubi bwe bubonaabona abaana bakomyewo kubonaabona lwamize emibi gya taata mama yatugamba tetulira ku sowaani. Lwaki? Mama teyagula wano sowaani. Okay, kanzije. Nonno abati okumanya musajja muzibu nnyo yateekawo omuntu omulala kati bwasaawo omuntu omulala ononno yalagira abaana tebajja kuliranga mu ssowaani ze kubanga maama teyalekawo ssowaani n'emu kati nonagamba ate ngenda bakolyaki noleka abaana bamujjawo nga wanawabula amasowaani abaana bamujja wesewe yabagana okulira mu ssowaani onagamba nja kutetenkanya twabira balaba dda kamba simira obunyamba tembayiyizeemu nange bafune bwebanaalira era bennaku bweyonka abaana b'abandi ng'abataazaalibwa kati yendoozi alina gye yayabirabyeko gyagamba nti kansima obunnya wano mbateremu ne ku ndagala mujja kulya mujja kunywa zino era bajja kulyanga ba Nigeria mbu bakulyanga ba Nigeria munnange nno oluusi tulabye tulaba bufirimu nga buno biki byonna ne tuyigira mbye tuyigiddemu kati buno yabukoppa mu Nigeria abakoledde essowaani maama aliwo ow'ennaku zino ono omukazi ow'ebbali oba eyajja abaana yabamma essowaani nti maama waabwe tiyalekawo essowaani n'emu naye abakazi mutulugunyiza abaana bababba bammwe oba baliwa yezino embwa ziro seba abayita nambwa muyita mangu munyo obuugi naye bannange Habert naye obwavu obumusuukako okumanya bati mwavu ne ssente ezigula essowaani ne zikula wabula ng'ozunga buzunzi ozunza kijambiya muyitawo munywere wano mama mwoyo yanoba teyandekera wadde essowaani n'emu kaakati nno bono yali omukozi simanyi na kumanya maama bwe yanoba tiyalekawo essowaani nze siina ssente zakubagulira essowaani nange ndi mukweyiya mujje mbwa zaakuno ate nno abatonga bwe bamanyi bo kasita balya kasita banywa tunaakola tutya baana b'abantu be batebakulidde mu nnaku naye abamu lwa butamanya tetuyiga kati obuugi bwa kkomba bukombi gye bali tobiyita byakuzannya gye bali ononno ng'abo wadde ekyokulya naye waliwo abatabawana kyakulya ng'ateeka taata akigula naye ne babamma ekyokulya b'owulira nti badduka ewaabwe bali ku streets za mu Kampala bagenda kunonya kyakulya nga bafudde okubonaabona essente ziyaliko ziraba zitwala mu masabu kimanyi oyagala bugagga Albert addayo kyekyo jjajja mbu naye yasaba bugagga nderuwondeetebe emesenjeru nga tebamutuma mu mesenjeru jjajja ngenda gijjawa ate kunoonya kiba kiganye ndeetera mutwe gwa muganda wo bwe kigaana leeta mutwe gwa muganda wo ate ono bwakutuma tayagala kwewozaako ng'akugoberawo amangu n'embiro time for patrol tugenda kubakuuma ebyalo asirikale muli mutya mwenna abijje lyonna lyonna ery'eggwanga mwenna abatukumye okumala ebbanga eggwanvu mwebale asante sana na kazi mwebale kutukuuma mwebale kukuuma byaffe poliisi amagye militale prison zimu abatusiba nammwe gye muli mwebale mukwasi wa mundu yenna kati saawe ntugenda mu patro saawe yagenda ku patro tuba tuli abakulu nga batuuse bekikwatako gyebaleko ekintu ese wano tugenda ku patro mbebaza n'emirimu gye mubadde mukola mukoze bulungi kirungi nnyo okukozesa omuntu n'omwebaza nga byakkoledde esaawa zino saagala muntu kuleka munne mabega mulina kutambulira wa kati bintu byakutambulira wamu basaganye mu kifo kimu habari zenyu asante kaka zenyu mmefanya ni wakiruga kiri kyotegedde lakini mimi sitakwama lakini naomba mke chonjo alert babenga bali alert ama nini tetwagala gamba mbadde twabitegedde nafahamu keshua watu wanafaa ende
ono yakulira abantu bano naye nga n'enguzi bw'alyako kitu kidogo alina ziddiru tezimanyiddwa muwendo kati ne babasindika bagende bakole patro. Uncle Mike. Wange. Ko embeera wabula ono omwana nga wayise ebbanga nnaakuze awuli yakoye embeera ya wano obwavu buyitiridde baaba w'omukuumi ono bato ngejjukira tukyalira naawe paka saawa zino kati nkoye okubeera babadde naye bambi omwana agamba nkoye ebya wano kinalabika kitya kati nga mugamba naligenze n'embeera naawe ndaba atya kitaawo tagira bijja mu ngeri ndala tugende naye bw'obanga bw'osazeewo kale tugende. Abaana abato oluusi beefumbiza batyo bambi olw'embeera eziba zibayinza ewaabwe n'otunuulira ebbujje naye nga lyagenda liri mu bufumbo bambi lwa mbeera y'eka embi nonno waliwo obufumbo obulala kati omwami akomawo aba gye yagenza okukola emirimu eka omukyala abeera yakuma bulungi n'abaana kyokinyamba kempe omukyala ku mirimu gyafanga nawe bwokimanyi wasuza otyo abato batya wali watya waka bali bambalabeko abaana omanyi waliwo abaami abamu abatasulwa waka okola gya kiro bano bankuuma byalo bapoliisa negitali ng'egyo naye ngwenga emirimu egigyo gya kiro kati nankyala alina akaboozi ke yawulidde tidoni wakuno mbudoni tadoni doni mbu ekijambirekisala mbwe wakatalina emboozi z'abakazi nga bw'ozimanyika naye yagifunidde awo emboozi ate omubijjawa naye n'obeera mu lugambo bwe ruti otera okumansamansa olugambo nti wa agasiiba gayitangana amawulire gakuno gazunga buzunzi omanyi otukitegeere bwe tuti kati tukole pulaani kakati bwe kiba nga kiri bwe kityo omanyi n'obwavu makasente bussa abantu omwami kyava ajja ne pulaani nti bwe kiba nga kiri bwe kityo ddo nitusobola omukolamu akasente olinayo omukwano kati munawo kozi nayo omukwano omuyingiretagi bino ebimu babiwuliddeko nabamu babikozeeko omuntu ng'oyo ngeri gy'atalina waaka genda nga agenza okudda mu laavu naye ngaawo nja kujjamba kwate nga pulaani y'omusajja asimbi n'omukazi kyava agisiima tweyiyeyiye ate tunakola tutya nga pulaani yagenda kukozesa doni nsobi so nno munanga abagenze ku patro emirimu bakola kazi na bidi dawe basanga munaffe gwe baatuma jja omutwe abaazunga n'omutwe nga tebamukwata bate nga tebamukwata bitu byange ndiyo nini atambuza bintu bye mu kasawo kano smile laptop baga gundi guno si musaayi hapana bintu byange awoza bintu byange byo ate yafungue vitu zake mukwasa ensawo ye gwe bw'ogye sumululya sumulula mulimu ki bintu yangu afande bintu byange bino bintu kwatira bwerera afande bintu byange bino banna guno si mutu gwa muntu nedda isi kichwa nedda afande bino bintu byange mutwe gwa muntu bannange mukwate musitule bwerera afande ne bamukwata yinuka yeyeyeye bannange kati abati ekikutta kikyaki gwe mwavu gwoleeta ebizibu bayisawo abati nga bamutwala ategerayo abati ne bamutwala kakati amawulire gawo abakulu nga ate makyamu muteke mukaddukulu mbu ebintu byange namutwe gwa muntu mbu ate ebintu byange kati nno bakuteekanga mukaddukulu babaali bakusibyeko simanyi sangayo bubusanzi bajja kukozesa emirimu gy'otamanyanga nako waliwo kusika capati kuba ekisenge oba seminti wansi nga bw'osisiitiriza booti piga sebo tunuulya basanzeyo batototo ku ye naye be bamusoseeyo sebo mukaddukulu eyo waliwo bagamba n'ebitibwa gyebiri waliyo abakusooseyo abazibu nnyo tekinamwe alaba ng'ayinza obbukuba naye nga sebo bumwesibyeko kimanyi bwe tujja kutema gwatusosewo wano omanye ebyakuno obuduukulu obwo bulimu amateeka n'okutulugunyizibwa kuyitirivu okamulo bukamazi having a head of a person, and the owner of that person, they're very tough.
Kaakati bamusanze n'omutwe. Nonno oyo Herbert aba muganda wa Doni. Ekikwewuunyisa. Herbert aba muganda wa Doni era nga Herbert ate ye mukulu wa Doni. Kati mami kyava ajja amweyimirire. Kyava ajja amweyimirire yeeyimirire muganda we. Mbadde nyinayo akantu kentambudde nako. Kulaba nti tubikwasaganya. Kwegamba ensonga zino zitera okuba nga ziggwa. Sente yo Doni emuwulira. Ensonga ezimu zitera okuggwera eno mpolampola ku poliisi nga situgenze mu kkooti. Ekyomukisa ekibaawo ekyo. Ensonga ezimu zitera okuggwa amangu. Eyo ne bagimulungula neggwawo. Kakati wabula Doni tumwagale yazze. Ensonga ng'eno n'afande nga badde agikwasaganyizza ate erina okugendeko wa state. Ono kati ye kamala byonna. Kubanga oyo yawaaba emisango yagiwoza. Doni mbu yagenze okujja ine engeri yatambuddemu ng'omuganda bw'atambula. Ngombo zajja. Asitudde emyaka 20. Ya madamu. Aba abantu. Doni tumwagale yali ayagala obbamu ssente. So no state yakimanyako. Don't tumwagale yagala kugamba abantu bali abavunaana muganda we Herbert okutta omuntu. Yagamba kanye abasasule baagaana. Omanyi n'obwavu buno bubi mulimu abantu balemera ku nsonga nze sikiriza yatuttira omuntu waffe n'okomekereza nga tofunyeemu. Yabawa ssente ne bagaana. Kati bakubuuza nti omuntu oba amutemera luddawa nga tomanyi nawa gye baamutemera. Iyo n'omukakasa otya nti yatema omuntu wate nga naye yakwasibwa bukwasibwa ttu. Kwegamba ng'ebintu we bitwala ewala ennyo. Ate Herbert yali kuleka mu kkooti. Kati bannyini muntu ne balabika kugamba ndowooza baasuwa bayagala okwefuula abakambwe ennyo nga tebamanyi ate kintu bwe kitambula. Abali ku mulimu babamu atogere n'ekyoba bayinza. Kakati abamagezi bo beerira bweziti ezo. Era Herbert ng'alina okuteebwa bali komawo okujja okuvunaana balijja ne bavunaana biritandikiraawo. Ensonga eno egenze tegereka nti Doni agaba ku ssente. Omanyi nti Doni okumanya muzibu nnyo ne state yamutwaliramu. State sibu naye baamuzingiramu. Naye nga jjukira nti state ate mukwano gwa muka Doni. Nakkiriza beekuba ebifaananyi ku olubano bo. Naye ng'ate Doni tatya kukola kintu ekyo kyakwekubya bifaananyi. Naye state naga ateekubye ku bifaananyi baaba naawe. State yankubye. Kakati state lumu ng'akubira mukwano gw'essimu. State ng'akubira mukwano gw'essimu. Ogamba ki? Baludde okulabagana n'okuwuliziganya. Oli bulungi. Ono nno akabwa kamuluma kamugoba. Anti kati omulo gwali guweddeko State ayina ensonga. Kati kyava munnyonnyola ku ssimu. Mwanange nga wookimanyi munnange omuntu nga gw'okunkuba n'enzijiraba mututya otusiba. Ate bano bamutye wadde mukwano gwabwe mugamba sinza kujja gy'oli okumpita bw'otyo omanye ab'amateeka bwe se baakwefuulira. Ekisajja kati ng'asooka alumuviirako ntono. Waliwo bba wa mukwano gwange amanyiddwa bulungi nnyo Don. Abakazi bonna tataliza. Kati wabula mukwano gwa oyo Doni bawa mukwano gwa state. Kati mukwekubya ebifaananyi bino biwola babeekubya ebifaananyi yalina akabadi kaazannya. Kati ng'asooka aliiramu ono mukwano gwe. Ye nzijjukira bulungi, nzijjukira nnyo bulungi. Edda bano nga basoma state yasomako nekinnakyala kino. Nga ne kino balina ku ssente ewaabwe. Era nga n'amagezi kirina ku magezi mu kibiina tulabe kuba nti kati ennaku zino munnanga obwavu bukibala embiriizi. Kati state n'amugamba nange nzijjukira bingi bye wankolera.
kati alina paasi gyayagala omuyisizaawo kyava mugamba keberako mu ssimu waliwo ennamba gyensindisaawo. Omusajja oyo Doni yali ayagala kugana nange kunzingiramu naye nze sinza kugenda mu maaso naye kubanga bba wa mukwano gwange naye njagala nkuyisizeewo paasi. Amuwadde ennamba y'omusajja Doni kakati njagala omutiisetiiseemu. Ono gwe bagamba no kutiisatiisa Doni tabimanyi atya. Essente talina obwavu bumubala embiriizi. Kakati ebifaananyi yabimuweereza bye beekubye ne Doni ng'amugamba gwe njamba buyambi weereza ku Doni ekifaananyi kimu oba bibiri. Milioni 10. Ajja kuyita ajja kunoonya akubuuze milioni 10. Mukubuuza gwe musabe sente kati ng'amugamba musabe milioni 10. Nti kiki? Nti onontemerako oba milioni 2 oba mmeka? Tuzifune tulyoke tulabe. Bagamba milioni 10 atidde n'okutya. Milioni 10 bannange nga nze mukazi wange nze nzikwata. Nti ngenda kusindikira ebifaananyi byogenda okweyambisa. Bannange kino kibaddewo ebbanga ddene nnyo. Bakiyita blackmailing. Omuntu n'akufunako kyakufunyeeko n'akikweyambisaako nga mazima amatuufu baba akiwaddeyo gy'ayinza okkiwa. Kati ati kuliko zi social media oba wa mukazi wo baluddawa ng'akuyiwa aba kubyeke o. Kakati nno kankuweereza ebifaananyi nabyo gy'omusimba omusabe sente z'oyagala eyo ddiiru eyo nkola kati yabamu abayitibwa abafere. Nikyo nsindikidde. Kale munange. Beera bulungi. Enkola ekozeseddwa abantu bangi era emanyiddwa ng'eyo bamafiya. Bamafiya batya okukozesa obukolomooni ng'obwo. Kati olaba nga Francis ayingira asanga Doni anoonya pajama. Ali bwerere nno. Doni nno nga bamuyinako sitole. Waliwo olumu kwegamba buno bupajama bwekamubulako. Doni ali kunoonya pajama. Awo bonna balina sitole za musajja omuddoni. Aba akyabinyumyanyumya noono naye ng'alina sitole za Doni. Bannange Doni omusajja aliko emboozi naye ng'emboozi yonna eryetoololya ku bwenzi. Ate obwenzi obwo Doni bamugyamu ssente empitirivu. Nabooli ssente. Olaba luno olunyiriro. Kati munange naku zino ndaba embeera ekyuka. Doni agagawazizza abakazi b'omu kitundu bannange. Naye abantu sibangu omukazi wuno yali emboozi. Kanfumite emboozi. Olaba oli sisita wange yali akola wa Doni nga tupanga naye nga tubba Doni ssente. Byonna nga bye twabiraba. Nakanyiga naye twabba Doni ssente. Ziri zaali ssente nga zikwatibwako n'emikono ebiri. Naye nze ndaba oyo omusajja ayiye ssente. So nno ono nno gwe bagambye ogenda okuyiya Doni kati nga bw'omanyi osooka n'okolamu ku check up. Asoose kwebuuzabuuza ebintu bya Doni bituufu bikola. Okubako mu kisaka n'olaba ekivaayo. Agenda okuwulira ng'abantu balidde ku Doni ssente. Ono bamugambye ebya Doni abimanyi. Nze nkyali omwavu mu kitundu laba nno wafala. Tamanyi Doni nti Doni avaamu ssente. Tannaba bimanyaako. Waliwo ababuufu abayitibwa ababuufu. Boss Doni bamulyalyamu ssente gwe ddaawo weebake. Ensi ekulekewo. Doni avuddemu ssente. Tebinaggwa. Tukoma luddawa. Tukyagira mu maaso. Kakati bano bakola program. Amazima gennyini nabo ne bagenda ne babba Doni ssente. Ono omukazi yagenda ne bbaawe ne bakola kye baagamba okukola. Ne kiyitamu bulungi nnyo era Doni ne bamubba ssente. Omukazi ne yeewaayo ate omwami n'ajja abakwata Doni n'asasula ssente. Kakati bamala okukola ddiiru omukazi akomawo wakalowooza omwami anaakomawo ng'omwami adda ng'omwami tadda. Kati omwami agenda okudda olwali bamubuuza essente. Twali twateesa bulungi tukoze tutya ku kintu ekyo. Tugenda kugula ttaka tuzimbe oba ssente baazifuna. Kati omukazi abuuza bbaawe mu ssente tugenda kukolamu ki? Ng'omusajja agamba ssente ziriwa?
tiwankozesa bukozesa nga kaveera. Oli mukazi wange najjayagala kirina okukozesa. Sebo omukazi ng'abuuza wankozesa nga kaveera tusende n'otwola nti gwe oli wange tolina kubooza. Kyenjagala kyenkola. Omwe ewange ovaawo. Abasajja nga twekazaakaza sente yazimala n'azifuna n'azitwala. Oli mukazi wa oli mukazi mufumbi. Omukazi yawaayo omubiri gwe n'akozesebwa. Omanyi n'ekino eky'okuyambulya omusajja bakugamba bibadde bitya oba omaze okugenda mu kikolwa ekyo. N'onkozesa n'okunkozesa ddiiru n'eyitamu. Ddiiru yayitamu bulungi. Amangu ago sente zikukyusi. Sente bwete bwe yakula ekyusa abantu. Kankuviire. Omusajja n'akala ssebo nze siina sente gye ngenda kukuwa byaggwa ekyo kyayita sente nazitwala. Kakati nyabo. Kakati olunaku lutuuka. Nalabye ebifaananyi ku simu. Ono omukyala mukwano gwa yasindi state. Okulabya ebifaananyi bino. Asindikira Doni ebifaananyi. Doni agamba jja ntusinkane Doni abuuza ebifaananyi wabijja luddawa. Oyo nabijje naye katumbuuza. Saagala kumbuuza nabijjeewa gumanya kimu nti ngenda bikozesa nga bwe njagala. Ebifaananyi bino obirabya nti mbirabye ng'oli mu bwenzi muloogi oli musajja mufumbo ate oli wakitiibwa nnyo. Jjukira nti mukaddoni akimanyi nti Doni guno omulimu agukola. Naye ffe abalala abasigadde ab'ensi tetumanyi okuggyako abo baaba atambuddeko nabo mu bikolwa ebyo. Kati alina okulwanirira erinnya lye kkiriza obagaana. Kijja kubooze wansi. Onaamugamba bwe mala n'embisindika n'embisaasaanya ekitiibwa kyo ky'obadde kyonna kyonna kiba kiyiise. Kakati nyawe kugamba olina ebifaananyi ku simu yo. Era nange nabirabye wano kituufu. Ebifaananyi byange naye enganzi. Doni bannange yakala. Ebifaananyi bino olina okubisaasaanya. Musajja wattu ng'agamba siziddaawo. Cheeke gy'oli mu kumpa ya sente meka? Azze ne cheeke. Kakati nyabo cheeke gye mbadde ngenda kuwa ya miliyoni 5. Agabye 5. Ono baamubiddeko saba 10. Ebifaananyi ebiri kuno nengezaako nembisaako oba owedde. Azze yeekwasizza obusumuluzo bwejja nti yeevuga. Mayika abantu bakangakanga bannaabwe. Ng'onaamugamba njagala miliyoni 10. Kakati nyabo ogamba oyagala miliyoni 10. Miliyoni 10. Twalira budde so nga miliyoni 10 ku Doni olowooza nazo sente. Kitegedde? Kale ssebo. Ngagamba nze zintwalira budde nga muwa cheeke. Naye alindako. Nakye neerabiramu. Ebifaananyi ebyo n'ategeera ntya? N'amanya ntya nti ebifaananyi biweddeyo. Ssebo. Nze ebiri kuno ngenda bikuwa byejjemu ne ku flash kuno byonna mbikuwe. Ssebo alina flash n'ebimu biri ku ssimu. Kati ng'amugamba nkuwa ssimu na flash. Tekirina buzibu. Wabula kuba kukkiriza naye simanyi kuba munnange bwe byatuukidde ku ssimu ne ku flash tebiyinza kubanga binawo byasigadde. N'amuwa n'agula essimu endala twalira ddala. Kale Doni ye kwegamba aba amanyi ddiru ekutuse byekutuse. N'okunzija mu bwavu. Weebale nange onyambye okunzija mu bwavu. Abula bannange tennaggwa. Doni atuuka ekiseera n'atula n'agamba nange kino ekintu kye nagendamu kyaki. Waliwo obugagga bw'obiramu n'owulya ng'obugagga bukutuuse we bukutuuse. Zaako amasimu kupanga eky'obugagga. Ate ne sente zigenda zimuggwako. Yagenda okwesanga kwegamba nga azzeeyo mu bwavu. Sente yazifuna naye zonna ziggwereddewo mu bwenzi. Ne bimutama. Ne bimutama. Omuntu akola atya? Tuba tukyali naawe akyebuuza bino na biri ng'ate embeera tevudde mu nteeko. Waliwo amaanyi agajja ag'ekitalo ne gajja gamusoyasoya yekka yalaba ebimyanso yagenda okulya obulamu tebukyategerekeka. Ate weetuli Doni nakoma awo bwe tujja otutandikira ekitundu ekiddako. Biki ebyaddirira okuva mu Best Entertainment Uganda. Tuzisinkane mukaddako tukyaliwo tubaagala nnyo. Nga gwakulunge gukusuula ne mu kifo ky'otasuubira